أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن سهل إذا شئت. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن تلاوة فصيحة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك وكرمك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين. أبشتي أبتلبا tugenda maaso n'eddarusi yaffe eno yasaruna feeyitibwa manhaju ta'sis, nga twatandika tukyali ku asmaul hurufi, amannya g'ennyukuta, byanjawulo amannya g'ennyukuta n'amaloboozi g'ennyukuta. kati tuli ku mannya ga nnyukuta. tuddemu tutandike paka wetwakoma. gamba bismillahi rrahmani rrahim. alif, hamza, باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد. awo twakoma inshallah. tugera kwongerako tinga twagamba ennyukuta zino zaawulwamu emiteeko esatu. waliwo ennyukuta ennene azo oba ozaatula ojjuza eddoboozi mu kamwa, ositula emabegawo olulimi lwo gye lutandikira, muwalabu kyayita isti'ila. yaziwa ennyukuta ezo zirina ekitende kiyitibwa al isti'ila. isti'ila kitegeeza okusitula olulimi lwo eno gye lutandikira automatically, wano lugenda kubeera kabuli. ekiva mu kusitula olulimi lwo muvamu ekiyitibwa tafkhim. teddoboozi oliva eno naye sanga olulimi nga lusituse tegenda kujjula mu kamwa, omuzungu kyayita full mouth. ennyukuta eyo egenda kubeera nga nnene, eddoboozi likola echo mu kamwa, muwalabu kyayita swada. kati ennyukuta ezo twasomako emu ku nnyukuta ezo omuli kha, waliwo eddoboozi kha. ensobi etera okukolebwa okusongoza omumwa. oli alooza nti afahama ageza naga ho, ekyo baseeka bakigaana, nina kubeera ha. then emu ku nnyukuta ezo endala mulimu saade, then tulinamu bode. olaba nnyukuta nnene bo, situla olulimi lwo olukavinga eddoboozi libeere mu kamwa. bode. ennyukuta eddako yeyitibwa ta. eno ennyukuta nnene esingira mu nnyukuta zonna okuba nti nnyukuta nnene nnyo, eyitibwa ta. tugambe nti n'olulimi lwaffe wano olulimi wano n'oluteeka ku nnyama eno ekwata amannyo, kyetuyita ekibuno eky'omunda. ta. tuddemu ta. terina kikwate na kusongoza mumwa, tusongoza mumwa noga twa. abamu bagamba twa, mathalan a'udhu billahi minash shaitani, si kirina okubeera, oba mina shaitani tosongoza mumwa ate toyisaawo breathe eyo. ashaitani ta eri mu nnyukuta ennene. then ennyukuta eddako naye gifaanana, eyitibwa va. n'olulimi lwo lufulumyeko katono mu mannyo go bw'oti, katono nnyo. nawana va, nnyukuta nnene va. tuddemu va.
ظا طا ظا. Ennyukuta eddako eyitibwa ayin. Ayin. Ayin eyo ayin eva wano ku ddookooli, wakati w'eddookooli. Wakati w'eddookooli awo ayin bagamba eri amiq, eri deep katono. Olina okukozesaamu ku katono amaanyi, katono nnyo si nnyo, tukozesa maanyi mangi nnyo. Ayin. 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 طا ظا ayin. Ennyukuta eddako eyitibwa ghayin, eri mu nnyukuta ennene nayo. Ghayin olulimi lweno gyo ghayin eva wano ku ddookooli walikoma wano, then ova n'ogenda ku lulimi wano. Naye eri nnyukuta ennene. Isiteera kitwagambye twerabira kusitula olulimi lweno gye lutandikira. Lusitula waggulu lujja kwewetamu wano, eddoboozi gye linaava eno lijja kusanga olulimi situse nali libijjule mu kamwa, likole sada, likole echo. Ghayin. 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 Ensobi ekolebwa okusongola omumwa, onaga ghayin, oba okussa olulimiro nogamba ghayin. Tuba mu Surat al-Fatiha ghayril ma, tuga gha atuga gho, kiri gho. Ghayri. Ghayri ya ghayin ennyukuta eyitibwa ghayin, eri mu nnyukuta ennene. Tuddemu ta dha ayin ghayin. Ennyukuta eddako eyitibwa fa. 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 Fa nnyangu nnyo eva wano ku mimwa, mwago batini shafa nga sheekha yagamba bunjazali. Falfa fi batini shafa, munda wano omumwa n'amanya gagana. Fa nnyukuta ntono yo. Fa tuga fo lanakulu fo sinene ntono. Fa. Fa. Ta. طا ظا عين غين فاء. Ennyukuta eddako mu nnyukuta ennene eyitibwa qaaf. Qaaf ebaawa fi aqsa lisaani, eno olulimi gye lutandikira. Aqsa lisaani era lusitula, shakhega aqsa lisaani fawqa, olina okusitulamu olulimi lwo gye lutandikira. Automatically lujja kwekaavinga wano eddoboozi lijjule mu kamwa. Kye talina kukola kwa kusongoza omumwa, olaga qo, tosongoza mumwa. Qa. Qaaf. Tuli ku mannya ga nnyukuta si ddoboozi, eyitibwa qaaf. Qaaf ensobi okusongoza omumwa olaga qoof, talina kikwate. Qaaf tulabye eva ku lulimi eno gye lutandikira, talina kikwate na mimwa, tuga qoof. Onaga qoola nti afahama agezza. Qaafu talina kikwate na mimwa, lulimi aqsa lisaani fawqa. Qa. Qaaf. 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 Ta. dha ayin ghayin fa. Qaaf. Ennyukuta eddako efaananamu qaaf eddoboozi, turagiyita kafu Kampala, tiyo ate yo ntono. Harufun mustafirun, olulimi lubeera wansi, tetulusitula. Kiva mu kiva mu kussa olulimi lwo. Opposite ya isti'la okusitula kye bayita istifaal, okuza oleka wansi olulimi, kati ekiva mu ekyo omuwalabu kyayita at-tarqiq, okutoniya. Kaafu naye eva, qaafu eri weeva, kaafu eno katono nnyo maasoko ate ng'olulimi luli wansi. Wal kaafu tahta. Kaaf. Kaaf. Kaaf.
tugiyita kaafu Kampala. Okuba buli wamu agamba ngenda Kampala, tusulaga ngenda Kampala, si Kampala, ebeera kaaf. Tujja kukomawo zezo ennyukuta zaffe tuddemu ta, va, ayin, ghayin, fa, qaaf, kaaf. Zezo ennyukuta nga tugambye zirimu emiteeko esatu. Mulimu ennyukuta ennene eza isti'la. Isti'la ye action, nti okulaizinga mabega olulimi lwo, action egyokola kigivaamu kibayita tafkhim. Kugeza ennyukuta ezo. Ennyukuta ezo ziri mulimu kha, saad, daad, ta, va, ghayin, qaaf. Sheikh Ibn Jazari yazitutira mu kigambo ekiyitibwa khussa ضغط قذ. خص ضغط قذ. خص ضغط قذ. Tujja kubeera nga tuzitingana ennyukuta ezo zitegere nti wosanga wonna ino gisoma manya nti nnyukuta nnene. Then omuteeko omulala ze ennyukuta entono zo eva ziba ntono nga tulaba fa, ha, zo ziba ntono. Then waliwo omuteeko ogwokusatu nti ebiseera ebimu ennyukuta eziba nnene okusinziira empeereza eziriko, ate ebiseera ebimu ziba ntono nga mulimu ennyukuta eyitibwa ra. Webaako fataha tugisoma nga nnene, sobola nga ra, tugamba ra, nga mulimu ne alifu ne laamu. Nga tujja okuziraba inshallah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okubeera nga tukuguka mu kitabu kye ekya Qur'ani, tubeere nga tukisoma, tukitegeere, tukikolereko, tukisomese n'abalala ikhlasan, atusomesa kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala kutuwaamu jjana nampeereze. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kanyweru kaffe akokubiri ye suratul Fatiha. Sura nkulu nnyo, tukimanyi bulungi essola yo talina swala yatasome suratul Fatiha. Ate unaagisoma era ng'ogisome bubi, swala yinza okubaamu obukendeevu. Kati tubeere nga tugisaako nnyo naye siira. Bwe twasoma isti'adha tusoma basmala ne aya eddakaawo. Tugenda kwongerako a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Ayi ddako olina okwegendereza obutagezza ennyukuta eno esooka alifu. Oga orro na nnyukuta ntono a bikula ku katono omwago kyekiyitibwa fatha. Fatha seegeza okubikula katono a nga twaga nnyukuta eva wano dokoli a arra ra nnyukuta eddako tugaye ra nga tugambye walimu esawuna yaffe nti webaako fataha tugigeza. Kati ajjukira eriko ne shadda, timing zaawukana. Arra tugamba arra arrahman no arra ha nnyukuta ntono esooka ate ekyokubiri eriko sukuuni. Ennyukuta zino wezibaako empeerezi zenkanankana mu timings zaazo, naye ate webaako sukuuni, ennyukuta eriko sukuuni ne shadda tezenkanankana. Kisinziira ku sifa nti waliwo ennyukuta zisoma Mwarabu zayita eziri kyayita shidda, zirina ekitendo kiyitibwa shidda, nti olina okusiba eddoboozi oba osoma. Ate n'oba ennyukuta nga zo eddoboozi liflowinga, eziriko zosiba eddoboozi omuseka ziteeka mu sentence eyitibwa ajidu qati bakati, nti oba osoma nga ziriko sukuuni tezirina ddoboozi. Onasoma hamza eyo ng'eriko sukuuni ogamba yu'minuun, oli eddoboozi yu'minuun. Daba tukolamu ensobi ntulinyeenya yu'minuun. Then waliwo eddoboozi nga zo eddoboozi litambula bulungi, ngola saad as ha
kati waliwo nyukuta ate ziri wakati ziri ezina eddoboozi zayita rakhawa then ziri wakati tosiba ddoboozi ate toyita nnyo ziri juzi ya kitundu muwala sheikh zayateeka mu kigambo kiyitibwa lin umaru ng'olaba ain na oba lam al eddoboozi liri wakati kati hawu yaffe erimu hurufu rakhawa eddoboozi liri stretched liwangaalamu katono ulira arrahmani arrahmani tuwolagira kasira eri ku nuuni antoga arrahmani arrahim rahmani no sine ni arrahmani tusinziira ku kasira nuuni eno okusoma ra eri eriko shadda arrahmani arrahim arrahmani arrahim mimu eno esembayo ya bainiya tetuwangaza nnyo eddoboozi ngamba rahim ate tetulikutura rahim la tubeera wakati arrahim katono arrahmani arrahim ensobe endala ra ena eddiŋŋana wala bukyayita tikrar naye tetujolesa nnyo tetuyitiriza nnuga arrahmani tetukiyitiriza arrahmani arrahim eba wano ku lulimi lwo otandikira n'akamu ako naye make sure nti olekawo space nayitamu eddoboozi wano onaggalyawo ddala arrahmani arrahim laisa hakadha si we kiri lekawo ka space katono awanayita eddoboozi kyebaga arra munharifun ina inhiraf arrahmani arrahim then ayeddako maliki yaumiddin mimu nyukta ntono ma then lamu eriko kasira li mali kafu eriko nayo kasira maliki abantu abasinga Allah tusasire fena tuigize atuko kumanya basako sukun malik yaumiddin malikiya maliki yaumiddin mi kase tujerabira ntoga maliki yaumiddin me laisa si mi temwerabira kasira yaffe entuufu saamuuko omwago n'ogwa wansi katono then ositule wakati w'olulimi lwo ekyawukana wakati wa fata ne kasira olyanza kubuuliza njawulo ki ti fata tugamba tubikulako katono omwago waffe naye oli agamba wabikula omwago wawo gubikkuka yes mutuufu kati ate ne kasira era omwawaggulu gwebikula kati ekyawula kufata kasira aslu lharaka asulu ya haraka ensibuko ya kasira eno yeya tolumala okubikula bwoti olulimi uteeka wava ya wakati mi otakikola jaga me maliki yaumiddi middi daali eyo eriko shadda middin tetwerabira eddoboozi lyaffe era ya maddi ewangaala liyita mukamwa si mu nnyindo olya din ne bayini ya nuni esembayo katono si erya maliki yaumiddin ya salamu olagawa togiwangaaza nnyo kulaani eno ina amateeka agagifuga tebanga nnyimba olina okubeera ng'ofaayo nnyo okutuukiriza amateeka ago otakikole ojja kuba nga ogezi mu kuyimba nti buli omu kyayagala din la maliki yaumiddin aye zitumala nti ensobi ezikolebwa maliki okugeza mo tugamba mo maliki yaumiddin them أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولا نغا بس سين eri muhurufu za rakhawa nti stretching katono eddoboozi kyekimu ne ha ng'ogambye bis ne rah yenkanyakanya amaloboozi ago togamba ate bismillahi rrahmani rrahim no Sheikh Sha wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi hukumu yonna gy'osanze esooka ng'efaana n'eyokubiri beera n'eyokubiri nga osoma esooka n'eyokubiri n'ogisoma tolina kwawukana toga bismillahi rrahmani rrahim no zenkanyenkanye bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفاتحة tujja kubeera nga tukomaawo tugezeeko tubeere nga oddingana aya ku aya owulirize tubeere nga oddingana then ekyo tekimala olumala noonya abawalimu omuwalimu aliwo mwalimu mutqin bashekhe batukozesa nnyo ekigambo mutqin alina ya perfectinga ogenda omusomeremu akutereeze saba Allah subhanahu wa ta'ala atujaze khayri akize omulimu gwe tukola abeere nga atuwa perfection subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh